kuba kakati tewa Just carry the body away. abadde alinawo n'ekiraalo ky'entaawo n'abapangisa be mukaaga n'abapangisa nabo basigaliddemu bali mu ttaka emiranga gino gye tuli kulwaleero n'ekiteezo Bago bamulamu wetenda bagula omulambo afanda gwe aligoba labono awulidde anaategeeza omulala minisita wa disaster Honorable Lilian Aba tuva naye mu mitingi n'abakulembeze ab'enjawulo MP wa Mwono meya wa Mowe Kasangati n'abakulembeze okuva mu KCCA tubadde nabo DED n'abalala n'Executive Director wa KCCA yona ali wano nga tugezaako okukola enteekateeka ey'okulaba embeera eno tugikutteko tutya akaseera kano. Waliwo bye tulina okukola ebyamangu ne bye tulina okukola mu maaso, naye mu byamangu kwe kulaba nti ebimotoka byeyongerako wano kuba kati waliwo 6 naye tebimala, bakubye amasimu tulabe nti byeyongerako. Ekyokubiri, abantu ababundabunda kati abatalina we bagenda kusula na kyakulya tubakoledde ki? Tukoze enteekateeka ne tukkaanya tugenda ku kisaawe kino ekiri ku kanisa ku kyaki wano eky'ekiteezi, era kye tugenda okulambula kati tulabe nga wateekebwawo tenti ennene eza Red Cross we tunaateeke Honorable Minister wanaleeta ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwebaka. Era bwe tugenda okukola kati tugenda kulambula kifo. Minisita akubidde aba Red Cross tenti basireeta, ebimotoka by'amazzi bijje, emmotoka ez'akabuyonjo eziya toyireti funewo eza toyireti nazo zijje, tufuneyo ebyokwebakako ne bulangiti. Minisita aleetawo emmere. Nabo bayinza okgendako oli mu tenti nga gavumenti bweyiiya enteekateeka eddako. Nene ekirala, abantu okuleka ebimotoka bigere nga bikola omulimu gwabyo muleke tetubizirikira.
ate tubegayiridde abali eri waggulu wali nabyo bya bulabe. Tulina obulabe kati ebintu bye bikyabumbulukuka. Twagala kutaasa obulamu bwaffe mu mbeera eno kati tetukwatako. Ebirala byonna tujja kubyogerako kubanga ffe tulina ebitunyiga ku mutima bye tuzze twogera si byakwogera wano kati, naye tujja kubyogera abamu bimanyi bye tuzze twogera, naye ku kimu bye tukkanyizaako nti kasasiro tugira tunoonya ewalala gy'alaga n'okuva olwaleero tetukkanyiza katulabe gy'alaga era tetugenza okuteesa tugambe nti kati agira alagawa kubanga kakati akaseera kano kasibu nnyo mu mbeera gye mulimu. Era nga meya yakagambye tubadde ne mitingi netuzikiriziganya nti tufune obudde tugende wali wetugenda batwala abantu bafunye ebizibu basobola okusuula temporarily. Era kyenjagala basuubiza nti gavumenti eri kulaba enteekateeka yonna okulaba nti tuleme okufuna bizibu bino gye mufunye, era tugenda kukola buli kimu okulaba nti muli bulungi. Naye kyenjagala basaba nti olaba abasirikale bali kukola abapoliisi tubakkirize tubawe obudde n'ekiseera bakole. Mukiriza tuzze tubayambeko tubakwatireko tubasaasire tutereze ebigezero nja kwebaza Idi okulaba tugenda kukyusa ekifo we basuula kasasiro era nemulamu gye tuliko okulaba tukyusa we tusuula kasasiro.